kungula mugabo otikidde ne Silver Seed Uganda Limited emanyikiddwa ennyo nga East African Seed Uganda Limited ekutuusaako ensigo ez'embala ez'omulembe. Basange ku Bombo Road ku kyambuka ku Kawempe Muslim oba mu Container Village mu Farmers Mall Building omwaliro ogusooka edduuka namba ML3. Oluvannyuma lw'okusimbuliza green paper okumazza mu nnimiro ennene, Brian Mugagga omulimisa okuva mu Silver Seed Company Limited akubuulira ku ngeri gy'olina okumulabirira okutuuka okumukungula, kyokka nga kikulu okweteekateeka obulungi ng'okola kalenda gy'ogenda okugoberera. Ngenda kwegayira ogenda kusooka kukola kye bayita spray chart olw'ensonga nti obuzibu oba obubonero bwe tulaba ng'obulwadde mu nnimiro zaffe bwe bubeera obuzibu bwe tufunye era yebeera loosi. So tolinda kulaba buzibu obwo wabula bweteekereteekere. Oluvannyuma lw'ennaku 5 nga tusimbuliza tutandikirawo okufuuyira n'ekigimusa ekya Vegmax okakasa nti pepa waffe akutte bulungi. Tumaze okusimbuliza bulungi ennimiro ekutte mu nnaku 5. Tusooka naki? Tugenda kutandika n'akagimusa ka Vegamax okugezaako okugimusa n'okugumya pepa phone. Tweyambisa eddagala ly'ebiwuka n'ebirwadde n'ekigimusa. Mu mwezi tugenda kufuuyiramu eddagala ly'ebiwuka n'ebirwadde emirundi 4 gyokka. Ate awo mu buli wiiki wakati tugenda kuba tuteekawo ekigimusa ekyenjawulo okusinziira stage gye tubeera tulimu. Mu nnaku 7 tweyambisa Ascopa nga Mugagga bw'akunnyonnyola. Ascopa ono kiba kiwunga kya bbululu. Kituyambako nnyo okujjanjaba nematodes, kituyambako nnyo okutangira ekigenge ekiyinza okuba nga tekireeta embeera embi mu nnimiro yaffe. Mu wiiki eyokusatu tweyambisa Wina okugema obulwadde obw'enjawulo obutawaanya pepa. Okugema ebirwadde omuli RNLT Bright n'ebirwadde byonna ebirala ebitawaanya pepa waffe bimuleetera okwengerera ate oluusi n'okukola ki n'okuba ng'awotoka. Mu wiiki eyokuna tujja kweyambisa eddagala lya Protect olw'emigaso egy'enjawulo. Protect mulimu ekingo kye bayita Cymoxidine kyankizo nnyo era kikola bulungi nnyo okusinga eddagala eddala. Wakati mu wiiki tweyambisa ebigimusa eby'enjawulo okuli Mazao Toto ne Mazao Vegetative olw'emigaso gyabyo. Muno mulimu NPK nitrogen oyo w'amaanyi atuyambako okutereeza ennimiro yaffe. Kyokka ate mu wiiki eri eddako tugenda kuteekako Mazao Vegetative olw'ensonga tuba twagala ezo stomatas oba ennyindo za pepa zeggule bulungi asobole okussa obulungi n'okulya emmere yonna erimu obulungi. Okufuuyira tukola mu budde obw'okumakya kyokka mu budde obw'ekimuli twewala okufuuyira mu budde obw'okumakya ne tudda akawungeezi. So bwe tuyingira mu budde bw'ekimuli tugenda kwewala obudde obw'okumakya okufuuyira mu nnimiro yaffe kubanga enjuki nazo ziba zikoze emirimu gyazo oba ziba zirina okuba nga ziri mu nnimiro ziwakisa ate ennimiro eyo ebe ng'ekuwa pepa obulungi. Ogenda kwewala eddagala eriri systemic, ogenda kuba okozesa ekipimo ekituufu ekikulagiriddwa oyo mulimisa. Tetwagala buwunga buyitiridde butuule mu kimuli enjuki weyandigula. Wano era tukendeeza n'obungi bw'eddagala litukozesa nga tugoberera amagezi g'abalimisa abakugu era tujja kuzirabira bwetyo okutuuka okukungula pepa era abeera wanjawulo ddala ku katale. Ogenda kwewala okukozesaako eddagala ekkambwe era okendeeze ne ku bigimusa asobole okuguma obulungi ate abe ng'asobola okuwangaala katale singa oba omutadde katale. Ismail Nsubuga yakusakidde gweno ku Lwabukedde TV.